Commission najja ebigesa n'abala abalonzi bonna n'amanya demographically waba bali located kati yayingira mu kalulu ne babiri gwa ne bayiga naye eyo musajja eyali tafaayo yena ng'alwogera nga bw'alutegeera n'atuusa ensonga gwe n'oseka naye ng'akutegeezeza era bamusekereranga nnyo mu kusooka n'oluvannyuma ebyokuseka babivaako kubanga ebigambo byayogeranga byatuukiranga ne bamanya kikyategeeza. Ssebaggala nze mujjukirako ebintu bingi nnyo teyeryanga ntama nga ne bwabeera banna ba Democratic Party abategeeza ki ekituufu. Mujjukira tuwandiise ekibiina tetukiwandiisa tukiwandiise tetukiwandiisa yasalangawo wa position gye yatekinganga yayinanga resolve y'amaanyi nnyo ku bintu byonna bye yakolanga. Yaggulawo gye lya Youth Brigade teryakomanga mu kuzoganya mu kalulu mokka n'okukakuuma wabula n'okuyonja ekibuga. Abavubuka abo bwe yateekawo Youth Brigade jjukira olunaku lumu bayonja ekibuga ne tulaba nga kyonna kyonna kiyonjo mu kiseera ekitono ennyo. Newankubadde yasanga obuzibu bungi nnyo naye tulina ebintu bye twali tufaanaganya naye bingi ng'ebyobufuzi bye bifaanagana n'ebifuzi ebiriwo kati. Oba olaba oluvannyuma lw'okwetooloola ennyo nga DP eremye akoze ekibiina kya Liberal Democratic Party avuddeyo yegasseko NRM. Oluvannyuma lw'okwetooloola ennyo yamaliriza ayingidde National Unity Platform. Ayingidde National Unity Platform era People Power bwe yajja yagyegattako amangu ago. Bwe twafuna ekibiina kya NUP najja n'atwegattako n'afuna n'interest okwesimbawo kuba mmeeya. Kitegeeza yalina nga byalaba byalinga bitateredde asobole okumawo okuba mmeeya. Ekyenjawulo kyemanyi ku Ssebaggala yali ayagaliza nnyo era olaba bwe yayimirira political podium ye platform ye yafunanga bakansalazi abamuwagira mu Kampala wonna abalala ne bagwa bugwi naye ng'abawagidde okusinga bannabyabufuzi be tulaba kati ayimirira ne bakansala bana tafaayo bayisemu naye bannabyabufuzi abaliwo yekanga bonna bagudde azilonga aziye nga bamuwagidde. Naye Ssebaggala yagambanga nti wano tulinawo ono tulinawo ono. Ekigambo yagiranga ku kigambo kya People Power lwakuba kyali tekinnatuuka kwatuuka naye ye yakigirangako kubanga yasinziranga ku bantu kikyakola kibagamba. Tumujjukira nnyo okuba nti abadde musajja abeera smart ennyo ate nga muyonjo nnyo era nga bw'aba atuuka awantu wetegereza ekkooti ye teyeefunya abadde musajja mumalirivu. Naye ekyensinga okumujjukirako lwe lunaku lwe yakomawo yadde ensi yali emutwala nga yakoze ensobi ku bintu bya ssente naye olw'omulandira gwe yali asimbye mu bantu nti akolerera nnyo abantu mu mulungi ne mu bubi abantu bamwaniriza n'amaanyi ag'ekika ekyawaggulu ng'akoma okuva entebe. Abantu batambuza ebigere abantu balika abaawera emitwalo 3 abatambula okuva entebe paka wano. Yali afunye ekirowoozo eky'okwesimba ku bwa pulezidenti era ng'oggyeko Kyagulanyi ye musajja akyasoose okukwata akati wano nga bw'ogenda Embalala omuwulira bw'ogenda Embalala omuwulira bw'ogenda e Koboko owulira Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala. Kale ekyo kyali kyanjawulo omusajja gwe balowooza nti yasoma era abantu batandika okumukkiririzaamu. Yali aleese shepu empya mu byobufuzi n'amaanyi. Kizza Besigye ge yasitukirako ne FDC gaali ga Nasser Ntege Ssebaggala oluvannyuma lw'okumulemesa ntina talina biwandiiko. Ye yalagira nti nno kati atudde ku Kizza Besigye era ojjukira oluyimba lw'abantu abayimbanga nti Hajji alagidde. Kakati omusajja ono alina ebyokujjukirwako bingi nnyo. Tujjamu misinga nnyo kubanga kizibu nnyo okuzzaawo omusajja nga Ssebaggala. Nze kyemujjukirako nze ng'omuntu nga tumaze omukubira kampeyini wano mu kibuga neetooloola omwezi mulamba nga sibufiibwako mu KCC awo n'olumu nagendayo nandaba nampita nti mwami Nyanzi jangu ne musajja muto. Nayingira mu ofiisi yava mu ntebe y'owa mmeeya najja n'asika akatebe nange nasika akatebe nankwata mu ngalo naŋŋamba nti mwami Nyanzi ogamba otya. Ne mu bulya kye nali njagala nawandikirawo ebbaluwa naŋŋamba genda okole. Kati ebisigadde byonna okubona yali amanyi okugaba obuyinza nga wakugabira obuyinza aba bukuwadde ate nga asubira
okumubuulira ebifaayo. So si abantu abamu naku obuyinza ate natuma abantu abalala. Ssebaggala yayinanga resolve mu ekyo. So tunamujjukira ng'omusajja abadde omulungi. First of all abadde tasosola mu madiini mu mawanga nga buli muntu akolagana naye mu mbeera ennungi. Ebyamusobako byonna bye bisoba ku mukulembeze yenna omulala. Naye Alhaji nze mujjukirako ebintu bingi nnyo. Abadde ayagala nnyo oluyimba naye nze wendi Mukama yampa. Oluyimba lwabadde alwagala nnyo era nga bwe tusinkana oba nga tuli mu mmotoka ye nga lwateekako. Abadde mukwano gwa Kyagulanyi mu bayimbi bonna abadde ayagala nnyo Bob. Ate ekyo nakyo tukimwebaliza kubanga kirabika babadde balina many things in common. Nze byensobola okwogera ku Alhaji Nassantege Ssebaggala. Ekirala ekyenjawulo kyemulabyeko ne mu kufa kwe abadde wanjawulo kubanga nabadde ndowooza nti bagenda mutuziikako naye bwati bwe yalaama ekiramu kye kirabika kisinziza ku ddiini amaanyi. Kati kino kyo kyafaayo obulamu bwa Alhaji Nassantege Ssebaggala. Omulwanirizi w'eddembe maliriza nga ngamba nti nno abavubuka bangi bakoppe abasike oba bafuule Alhaji Nassantege Ssebaggala ekyokulabirako. Abantu nga bano bandibadde bawandiikibwa mu bitabo nti basobola okukola ebyafaayo ne batatwala lulimi ng'ekikulu okulemesa ebintu ebirala byonna kubanga olaba mu palamenti abantu abamu batya okwennyonnyolako n'okubaako bye boogera olw'okuba just olulimi. Ssebaggala ebibadde tebimukwatako ng'olulimi aluvugira bakuyita kuvuga kataka ng'aluvuga nga bwe luli era nga bw'abadde aluwulira era bwadda mu Uganda nnyonnyola ekintu n'okitegeera. Tujja mujjukiranga era kinajjukirwanga nti abadde musajja w'amaanyi. Mwebalimye ebyensobola okwogera ndoza bibamala. Commission najja register n'abala abalonzi bonna n'amanya demographically waba bali located. Kati yayingira mu kalulu ne babirigwa ne bayiganga naye. Eyo musajja eyali tafaayo yena ng'alwogera nga bw'alutegeera n'atuusa ensonga gwe n'oseka naye ng'akutegeezeza era bamusekereranga nnyo mu kusooka n'oluvannyuma ebyokuseka babivaako kubanga ebigambo byayogeranga byatuukiranga ne bamanya kikyategeeza. Ssebaggala nze mujjukirako ebintu bingi nnyo. Teyeeryanga ntama nga ne bwabeera banna badde mu pate abategeeza kyekituufu. Njukira tuwandiise ekibiina tetukiwandiisa tetukiwandiisa yasalangawo wa position gye yateekinganga. Yayinanga resolve y'amaanyi nnyo ku bintu byonna bye yakolanga. Yaggulawo gye lya Youth Brigade teryakomanga mu kuzoganya mu kalulu mukka n'okukakuuma wabula n'okuyonja ekibuga. Abavubuka abo bwe yateekawo Youth Brigade bijjukira olunaku lumu bayonja ekibuga ne tulaba nga kyonna kiyonjo mu kiseera ekitono ennyo. Newankubadde yasanga obuzibu bungi nnyo naye tulina ebintu bye twali tufaanaganya naye bingi ng'ebyobufuzi bye bifaanagana n'ebifuzi ebiriwo kati. Kuba olaba oluvannyuma lw'okwetooloola ennyo nga DP eremye akoze ekibiina kya Liberal Democratic Party avuddeyo yegasse ku NRM. Oluvannyuma lw'okwetooloola ennyo yamaliriza ayingidde National Unity Platform era People Power bwe yaggya yagyegattako amangu ago. Bwe twafuna ekibiina kya NUP najja n'atwegattako n'afuna n'interest okwesimbawo kuba mmeeya. Kitegeeza yalinanga byalaba byalinga bitateredde asobole okumawo kuba mmeeya. Ekyenjawulo kyemanyi ku Ssebaggala yali ayagaliza nnyo era olaba bwe yayimirira political podium ye platform ye yafunanga bakansalazi abamuwagira mu Kampala wonna abalala ne bagwa bugwi naye ng'abawagidde okusinga bannabyabufuzi be tulaba kati ayimirira ne bakansala bana tafaayo bayisemu naye
bannabyabufuzi abaliwo yekanga bonna bagudde azilonga aziye nga bamuwagidde naye Ssebaggala yagambanga nti wano tulinawo ono wano tulinawo ono ekigambo yagiranga ku kigambo kya people power lwakuba kyali tekinatuuka kwatuuka naye ye yakigirangako kubanga yasinziranga ku bantu kikyabakola kibagamba. Tumujjukira nnyo okuba nti abadde musajja abeera smart ennyo ate nga muyonjo nnyo era nga bw'aba atuuka awantu wetegereza ekkooti ye teyeefunya abadde musajja mumalirivu. Naye ekyensinga okumujjukirako lwe lunaku lweyakomawo yadde ensi yali emutwala nga yakoze ensobi ku bintu bya ssente naye olw'omulandira gwe yali asimbye mu bantu nti akolerera nnyo abantu mulungi ne mu bubi abantu bamwaniriza n'amaanyi ag'ekika ekyawaggulu ng'akoma okuva entebe abantu batambuza ebigere abantu balika abaawera emitwalo 3 abatambula okuva entebe paka wano. Yali afunye ekirowoozo eky'okwesimba ku bwa pulezidenti era ng'ogyeko Kyagulanyi ye musajja akyasoose okukwata akati wano nga bw'ogenda Embala omuwulira bw'ogenda Embala omuwulira bw'ogenda Koboko owulira Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala. Kale ekyo kyali kyanjawulo omusajja gwe baali babuuza nti yasoma era abantu batandika okumukkiririzaamu. Yali aleese shepu empya mu byobufuzi n'amaanyi. Kizza Besigye ge yasitukirako ne FDC gaali Nasser Ntege Ssebaggala oluvannyuma lw'okumulemesa nti talina biwandiiko ye yalagira nti nno kati atudde ku Kizza Besigye era ojjukira oluyimba lw'abantu abayimbanga nti Hajji alagidde. Kakati omusajja ono alina ebyokujjukirwako bingi nnyo. Tujjamu misinga nnyo kubanga kizibu nnyo okuzzaawo omusajja nga Ssebaggala. Nze kyemujjukirako nze ng'omuntu nga tumaze omukubira kampeyini wano mu kibuga neetooloola omwezi mulamba nga sibufiibwako mu KCC awo n'olumu nagendayo nandaba nampita nti mwami Nyanzi jangu ne musajja muto nayingira mu ofiisi yava mu ntebe y'owa mmeeya najja n'asika akatebe nange nasika akatebe nankwata mu ngalo naŋŋamba nti mwami Nyanzi ogamba otya ne mu bulya kye nali njagala nawandikirawo ebbaluwa naŋŋamba genda okole. Kati ebisigadde byonna okubona yali amanyi okugaba obuyinza nga bwakugabira obuyinza aba bukuwadde ate nga asuubira okumubuulira ebifaayo so si abantu abamu n'akuwa obuyinza ate n'atuma abantu abalala. Ssebaggala yalinanga resolve mu ekyo so tunamujjukira ng'omusajja abadde omulungi fasobola abadde tasosola mu madiini mu mawanga nga buli muntu akolagana naye mu mbeera ennungi. Ebyamusobako byonna bye bisoba ku mukulembeze yenna omulala naye Alhaji nze mujjukirako ebintu bingi nnyo. Abadde ayagala nnyo oluyimba naye nze wendi Mukama yampa oluyimba olwabadde alwagala nnyo era nga bwe tusinkana oba nga tuli mu mmotoka ye nga lwateekako abadde mukwano gwa Kyagulanyi mu bayimbi bonna abadde ayagala nnyo Bobi ate ekyo nakyo tukimwebaliza kubanga kirabika babadde balina many things in common. Nze byensobola okwogera ku Hajji Nasser Ntege Ssebaggala. Ekirala ekyenjawulo kyemulabyeko ne mu kufa kwe abadde wanjawulo kubanga nabadde ndowooza nti bagenda mutuziikako naye bwati bwe yalaama ekiramu kye kirabika kisinziza ku ddiini amaanyi. Kati kino kyo kyafaayo obulamu bwa Hajji Nasser Ntege Ssebaggala. Omulwanirizi w'eddembe maliriza nga ngamba nti nno abavubuka bangi bakoppe abasike oba bafuule Hajji Nasser Ntege Ssebaggala ekyokulabirako. Abantu nga bano bandibadde bawandiikibwa mu bitabo nti basobola okukola ebyafaayo ne batatwala lulimi ng'ekikulu okulemesa ebintu ebirala byonna kubanga olaba mu palamenti abantu abamu batya okwennyonnyolako n'okubaako bye boogera olw'okuba just olulimi. Ssebaggala ebibadde tebimukwatako ng'olulimi aluvugira bakuyita kuvuga kataka ng'aluvuga nga bwe luli era nga bw'abadde aluwulira era bwadda mu Luganda nnyonnyola ekintu n'okitegeera. Tujja mujjukiranga era kinajjukirwanga nti abadde musajja w'amaanyi. Mwebalinye ebyensobola okwogera ndoza bibamala.
Kwenda naye.